nga muwerekera omwana wammwe Derek okujja okunona olubiriizi bwe. Abakulembeze ab'ebitiibwa mwenna njagala kubeebaza okufissa akadde ne mujja ne mubeererawo muganda wammwe era eyafuuka mutabani wange Derek Nyeko. Ab'ekkanisa njagala kubeebaliza ddala era obubaka mujja kubampeera. Tubadde abamu tuludde okugendako mu kkanisa era tufunye akakisa akasabako. Beebale. Nga bwe banyanjudde amannya gange Nzeitungo Barbara Agaju Kyagulanyi. Bankazaako ebya First Lady ennaku ezo. Mu kitundu kino nduddemu nga nkoleramu era mbadde nsaba Honorable Hassan ayimirire kuba ye yandeeta muno. Muno twakabangulamu abawala abazadde nga tebanneetuuka abawera omuwendo nga 8. Era mu kitundu kino tujja ne tubasanga mu maka gaabwe ne tubajjayo ne tubayigiriza okusamba ekyalaani okumala emyezi 4. Bwe bamala omusomo ne tubawa ekyalaani ne bagenda ne batandikawo bizinesi. Era ba fashion designer be mulaba mu kitundu kino bayise emikono gyange ne Honorable Hassan. So bwe mba wano mbawaka muno mmanyiiwo kuba mpitseeyiseemu emirundi egiwera. Naye ekisinga okunsanyusa okuba nti leero bwe tuzze okunona tututeetuuse. Tetunonye muto. Bamaama basenga njagala kubeebaza kuza bulungi Ruth n'okumutuusa wano n'okusobola omutukwasa. Mbonye Ruth alira. Enyeshimo omubwirire ngo ntabwo ari burire amarira mabi. Mbadde mbakakasa nti ndabye Ruth ng'akaaba naye kansubire nti amaziga g'akaabye gaali maziga ga ssanyu kuba eno gyazze tagenda akaabirayo. Nyakundo tonswaza ndi wano neetema ebintu. Nga nkomekereza njagala kutuusa bubaka bwa mwami Kyagulanyi. Pulezidenti waffe gwe twalonda n'awangula akalulu ne bakava era gwe tumanyi nti entebe yiye insha Allah ebyagala tujja gituulamu. Antumye mbu neebaze nnyo famire eno okukkiriza neewa mukwano gwe Nyeko omuwala ne mutika obuvunaanyizibwa. Nyambula nga yanoonya omuntu anaawa omusajja ono obuvunaanyizibwa. Kati mumumuwadde era musanyufu nnyo nti afuniyeyo oyo gwagenda okulabira. Nyeko tugenda kulaba obulungi bwe tunaabulabira ku mukyala. Omukyala we bw'asiiwuka tumanya nti gwe bw'afaanana obulungi buli kimu ekirungi kiba kijjawuwo. Mwami Kyagulanyi antumye eri gwe Nyeko n'aŋŋamba nkugambe kyakwesiimisa nnyo era amanyi togenda muswaza. Nti era akusabira nnyo era amanyi nti ekintu kino okisobola. Oba osobola okwaŋŋanga constituency namba ate omuntu omu akulema. Njagala kwebaza buli omu atuwadde akadde otuwuliriza. Ali mu lujja alemeddeyo kati avuddeyo. Naye tulina essuubi nti ensonga zino zijja kutambula bulungi. Pulezidenti course First Lady ajja kwongera okukatiriza message naye twabadde naye eggulo ayina ate obuvunaanyizibwa obulala bwe yagenzeeko n'agamba nti akwagala nnyo akuyinamu essuubi Honorable Nyeko nti ate kino ky'okoze kikwongeddeko nnyo gwe ng'omukulembeze naffe ne kitwongerako nnyo kubanga temunayitukkiriza nti if your leadership fails at home you can't export it elsewhere. Si weewaawo yinza okuba nga nkubye nnyo naye badde n'okubaawo. Semuzikiriza nga First Lady tannajja nyanjule ku bakulembeze bannaffe. Derek ava mu kibiina ekigundiivu ennyo era tulina abakulembeze baffe ab'enjawulo. Ngenda kusaba bakansala muyimirire
bakansala LC3 LC5 tuyimirireko tuwubireko bagenyi baffe mwebale ddala okujja okuwerekerako Derek by speakers from different areas, speaker we Nansana, speaker we Wakiso, speaker we Makindye, mwebale kujja kansabe ba mayors tuyimukeko meya we Rubaga, meya we Kawempe, mwebale kukiika nanabe ku LC5 chairperson mu MPG sebo kusanyusa nnyo okulaba tulindiridde sebo tuyite MPG ku nsonga nga zino bwe ziti njogedde obi weewaawo kansabe ku bakulembeze kuva mu kibiina kya National Unity Platform NEC members secretariat and so on tuyimukeko ono omukulu Nubian Lee the body guy oyo ali in charge of arts and entertainment Waiswa Mufumbiro oyo deputy spokesperson akasajja akogerako bana ekogera Council Benjamin Katana treasurer waffe oyo akwasaganya ensonga z'ensimbi Derek ebitalinakuba byonna omukulu bali Aisha Kabanda honorable oyo ye deputy secretary general waffe ayabula Eddie Bwayogera kale kakomaawo Kusiri David oyo yakwasaganya institutions chairman Nyanzi kunga chairman Nyanzi kunga chairman Nyanzi ye head of mobilization eno yonna atwalayo muwanga yonna webale kunga munenge kumbaga wakunga siwe wao Chifra Rukundo oyo akwasaganya emirimu egy'enjawulo ku secretariat yaffe era naye tulina betumubanja haleluya Bwayogera waliwo alina gwasonzeeko nze si bwe ngambye kamalire kandi banjulire mu mukyala wange wamajangu Derek kakati bino bulijjo byenkugamba bino tibuna ebisoboka Derek oyo bulijjo omusomooza nga nina engeri gyentambula nemugati kakati abafumu tutambula tuviimamuko bwetuti naye natambula nemugati tutambula bwotyo nga tulina mukyala kakati sebo ntandisa olugendo ono omukyala wange February Ssenyonyi Nalongo to be akiba kitegeeza nange ndi Saalongo to be anti mulooza tugamba people power twogera byaweerere ama weetulire pe finally munzikirize Derek honorable mubaka mu parliament era alina ababaka banne ababaka abakyaliwo abamu badduse okwasaganya